Kaakati ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Akatambi koolaba kano, omufu aganye okumutwalira ku ppiki. Aganye omulambo okuguvugira ku ppiki mbusima bamutwala kumuziika. Famire eno tebalina bulungi ssente. Kati basazeewo omuntu waabwe bamuvugire ku ppiki, omulambo bagutwale gye bagenda okuguziika, naye omufu abiganye. Abagambye nze sigendera ku ppiki, omulambo gwange tebaguvugira ku ppiki. Sigenda genda ssebo ng'owa ppiki ankuba mu binnya, ssebo ngende nga bw'asanga kahampu akuba bukubi, ebinnya akuba bukubi, olw'okuba nze sikyayogera. Omufu abiganye, agambe temugenda kunvugira ku ppiki. Bwe mba temusobola kuleeta mmotoka, omubiri gwange muguleke wano mpaka we muleeta emmotoka. Omufu anti ataddewo embeera. Abo bonna abantu bola abakuŋŋaanye bali mu kulaba amaanyi omufu g'ayolesa. Anti basuse ne baleeta ppiki esooka emutwale, ne bamufulumya ennyumba omufu ne bamusiba ku ppiki. Bwe bamutaddeko, ppiki n'eremera mu kifo. Oba ppiki agezezzaako okusindika ppiki ng'etambula. Ne bamukwata ne bamuzza mu nnyumba. Bwe bamuzizza mu nnyumba, ppiki n'esimbula. Ne baleeta ppiki endala era ne bamufulumya bamuteekeko. Ono asambye ppiki n'eyaka, ppiki n'ekuba yingini. Oyo naye n'agenda ne bamuzza mu nnyumba. Ppiki endala gye baleese yabise mupiira. Omufu n'abagamba nze njagala muntwalire mu mmotoka. Temugenda kunvugira ku ppiki newankubadde nfiiridde mu nnaku. Muntwalire mu mmotoka. Omulambo gwange tegugenda genda nga gukuba binnya. Kwegamba mpite mu bantu bonna nga bakuba ku maaso wuuyo omufu. Mumpe ku kitiibwa. Famire eno terina ssente bulungi kubanga ne keesi y'omufu ono yabalemye okugula nga tebalina ssente. Kyekyo lwaki badde bagezezzaako okumutwalira ku booda nga tebalina ssente za mmotoka. Kati ku kitundu okwo kuliko omusajja abadde yeesimbyewo. Omusajja ono oba munnabyabufuzi yaleesa ambyulensi. Bw'aleesa ambyulensi bakoze emikolo kubanga jjukira omufu ono yasose n'afa obedda bamufuluma ennyumba nga bw'ayingira. Ate mu Buganda omufu tayingira nnyumba mulundi gwakubiri. So badde balina osooka okukola emikolo okugoba omuzimu gwe mu nnyumba guleme sigala mu nnyumba kubatawaanya. Ne bakola emikolo ne balyoka bamukwata ne bamuteeka mu mukeeka ne bamuteeka mu ambyulensi. Ambyulensi n'esimbula bulungi nnyo nga talina yadde n'obuzibu bwonna. Omufu n'akkiriza bamutwalire mu ambyulensi. Mukazi wattu bw'aba yafiiridde mu nnaku naye abadde ayagala asiibulwe kale atambule bulungi. Omufu ono yensasagge ebadde awo emayuge. Kankutuuseko vidiyo eno ogyerabireko, nkusaba vidiyo gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Okutambula kubona kwira kuwaya enchukwe n'entiisa egwire mu bantu abeerugolole mu disitulikiti y'e Mayuge nga oli kubona abantu abanjaawo ti ebintu by'ababufuzi. Ayi waliwo omulambo ogudemeire ku pikipiki. Waliwo omulambo ogudemeire ku pikipiki wano baligezaako okwenda ogutwalayo eguddeeme woli kubona abantu abanjaawo. Abantu bagezizaako okuyiya eno neere baleeta pikipiki ey'okubiri iyo neddeemi okwaka basamba bakola batya. Kiriko bibanga mbu okuva iddo ssaawa 5 ed'obwire okutuusa olwaleero muddeemye bali kugemanga kuoleya ide yagema ku busi baleeta pikipiki esooka baleeta ey'okubiri nga guddeemye. Eri abali kumbuuza nga paati tuneeno epikipiki niyo gye muli kulengera eyo yademeereko omulambo. Ayi buli abagitolayo ali kusamba tuvideo be naayaka ali kusamba bwagema katubone be naayaka Katonda amwambye yase n'oyo omusaadde epikipiki yadde omulambo gwadeemeera okwo era wuuye yase eggolo era ayo omulambo gwo gwene bagwizizaayo mu nnumba nga banoonya entambula eyindi. Nkume paati ey'okusatu nze ndagaba owanga nsinziira ano ku midiya yaifwe gona mugalinde.
finally omulambo ogugembye okugira ku pikipiki gwasinga ebigere tukibona kuzena nkibona ere wano nga tigwenene tukukola ate nga gusinga ebigere finally amaze baafuna ambulance wabaire obukola obutonotono obukoleibwa nga bamuli kubona bali mufulumya baleesa ambulance era abantu babairewo bangi no nga bali kwewuna kiki ekiri gyobaawo ambulance tesimbule enakolete banamwizayo kaneera ngaboli abantu besombye ebule nebweya anti babaire wazira pulani ngala yingi bale bona balumukagambu abakwatitwala ekiba kibe baleeteyo okubiri yona konerawo kakati embeera mugirabe bulungi nnyo. Omuntu bw'afa aba n'amaanyi ag'enjawulo. Omuntu bw'afa afuna amaanyi ag'enjawulo gabadde talinanga mulamu. Ekyo kyo mukyegendereze nti omuntu bw'afa abeera kwegamba batakyali muntu wa bulijjo. Ono eyafudde ewaabwe babadde baavu nga mu butuufu baavu nga n'essente za ssanduuke mwe balina okumuteeka tebazirina n'essanduuke y'emitwalo 40 tebagirina era omulambo guno baguzinze muki mu bigoye na mu mikeeka. Naye omufu ono yabagambye nti nze sigenda kutambulira ku ppiki nga bo balowooza byakusaaga. Nabagamba munfunire emmotoka muntambulize ku mmotoka sigenda kutuula ku ppiki. Balese ppiki esooka ppiki neegaana okuva mu kifo ne bayita ppiki ey'okubiri neeyabika yingini ne bayita ppiki ey'okusatu neeyonooneka omupiira. Baleese ppiki eziwerako naye nga zonna zifuna ekizitta naye nga gonna maanyi ga mulambo guno ng'omufu byonna yabikola olw'obusungu olw'okuba ssebo ye afudde era aziikibwe mu nnaku esinga okuba embi. Bagende nga bamukuba mu binnya ebyo yabiganye baaba bagende nga bakuba muganya owa booda wa mutagaze no wa muzeeri ebyo yabigambye nedda baaba temugenda kuntwala bwe mutyo bwe mba temusobola kuleeta mmotoka mundeke. Omufu n'akomba ku jjiiko n'akomba ku erima n'abagamba bwe mba temuleese emmotoka sirina gye ndaga. Bambi omu kwe beesimbyewo mu kitundu ekyo ndowooza yategedde nti mu maka gano mulimu omufu agaanye okulinnya booda era omusajja ono kyakoze kwe kuvuga ambyulensi ye n'agireeta mu maka gano. Ne bajja omulambo guno mu nnyumba ne baguyingiza butereevu nga baguzinze mu mukeeka nga bw'ogulabye ne baguyingiza butereevu mu ambyulensi. Era kyaddaaki ambyulensi eno n'esimbula n'eva mu kifo n'etambula n'egenda. Naye balina emikolo gye basoose okukola. Mu Buganda omufu taddizibwa mu nnyumba. Mu Buganda omufu taddizibwa mu nnyumba mulundi gwakubiri. Bwe bakufulumya toddayo. Babadde balina okubaako emikolo egimu gye bakola obutaleka muzimu gwa muntu ono mu nnyumba. Era emikolo gino bagikoze ne balyoka bakwata omufu waabwe ne bamuyingiza ambyulensi mu bulungi n'etambula n'egenda. Naye omufu ono erudda abadde mutuufu kubanga sijja kulimba okukwata omubiri gwo ne baguteeka ku booda nga yebeekutambuza. Olaba booda eruma ng'oli muntu ababooda bano bavuga ng'oli muntu mulamu nakkuba akannya n'okawulira
naye olwo omuntu atayogera akuba omulambo kahampu sebo nabo baba bafudde naye boyi wange baba bawulira nga baba batulaba nga ndowooza baba bafudde naye nga sebo nabo kyoba okola omubiri gwe kiba kimuluma dijja saba takyasobola kwogenda gamba nti mwana vuga bulungi omuvujja saba tasobola kugamba nti vuga bulungi muganda wange nkuba mukanya naye nga byonna byonna byoba okola babiraba si kirungi kuvugira mufu ku ppiki abafu abasinga obungi tebabyagala naye kireetebwa bwavu bubeera mu famire nti famire bateyagala kuvugira muntu waabwe ku ppiki naye baba tebalina affordability esobola kuaccessinga motoka kutambuza mufu ono wange mu moloka ebegenda otambuza omulambo ebeeseera ebeeseera bayinza obbasaba ssente ezimenya amateeka kuba bagenda vuga omufu ono special okitegeera naye ng'omufu ye abagambye tekigenda kukola bwe kityo nze temugenda kunvugira ku ppiki newankubadde tuli baavu ewaka nfiiridde mu nnaku ate n'omulambo gwange mugulabye ennaku nedda baaba nze kino nkyegendereza era kino nkibagamba nnyo omuntu bw'afa afuna amaanyi ag'enjawulo atandika okukola ebintu bye bali tasobola kukola nga mulamu omuntu bw'afa asobola n'okutwala obulamu bw'omuntu omulala kwegamba omuntu bw'afa oba aba afuuse eki aba n'amaanyi agatategeerekeka muganda wange asobola okuleeta embuyaga mu kitundu n'alyoka asitula ebintu byonna asobola okusuula ennyumba n'ennyumba n'egwa yokka ennyumba n'egwa ku ttaka yokka asobola okuttawo omuntu n'afa bufi bw'ati asobola okukola ekintu kyonna kyonna omuntu ng'afudde kubanga aba n'amaanyi ag'enjawulo kati goloza ppiki eno ki ekigikubisizza yingini omufu ono bamaze ennaku 2 nga alemedde ewaka ng'omulambo gulemedde ewaka nga ye ayagala mmotoka nnaku ezi 2 nga ppiki ze bayita zonna azigaana nga zonna azitta era nga ppiki bazitta ne ziddayo nga abappiki nga baddayo bejjusa kaakati eyo yensi mwe tuli bannange ekintu ekyemba temuzanyirako ye muntu afudde kiringa okuzanyira ku kiraamo ky'omufu omufu sebe ebigambo biteekebwa mu nkola tewali ku nsi kuno kintu kisinga kubeera respected nga mulambo naddala ekigambo ky'omufu ng'ayogedde n'abagamba nti njagala kukola bwenti ne bwenti mugaane mulabe anti nno muyinza okugwako emirembe emirembe giyinza okubaggwako lwa kunyoomoola kigambo kya mufu so byebyo byabaddeawo mayuge mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli yo #1 news channel wano wokka wogenda okusanga amawulire g'otagenda kusanga wantu walala wonna ogenda kugasanga wano wokka so kyolina okukola ekintu kimu kuba nti ate osubscribinga osobola okuba nti ate weeyunga ku mukutu ogenda okuba nti okukusoosotera buli ggulire weetaaga okuba nti ate ofuna mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba